Omulamuzi Simon Mujenyi byabakama kategezezza mu butongole nti olwaleero obuzibidde ng'abantu abakajja okujjayo empapula baweze 114 era nga bano eno olwaleero beetabiddwamu n'omukyala agamba nti ayagala obukulembeze bw'eggwanga Uganda asobole okugenda mu maaso n'okuba nga tibwati akola ku nsonga z'abakyala ezibasoomooza z'agamba nzongera okumukwasa ennaku. Olwaleero abantu ab'enjawulo bongedde okweyiwa ku kitebe eky'akakiiko akavunaanyizibwa ku nsonga z'ebyokulonda mu ggwanga okusobola okugenda okulaba nga bwe bajja empapula basobole okuba nga tebavuganya ku kifo eky'obukulembeze bw'eggwanga Uganda mu kalulu akasembedde ak'omwaka 2026. Abajjidde mu bibiina kubaddeko ab'ekibiina ekya National Resistance Movement NRM era nga bano badde bakulembeddwa mu muwandiisi w'ekibiina ekya-NRM ng'ono Richard Todwong k'oteeka omumyuka asooka wa ssentebe w'ekibiina kya-NRM mu ggwanga ayitibwa Alhaji Moses Kigongo era nga tukitegeddeko nti bano babadde bagenze okujja empapula okusobola okulaba nga bazitwalira President Museveni asobole okuba nga batazijjuzaamu okulaba ng'akomawo okuvuganya mu ntebe y'obukulembeze ku kisanja ekyomusanvu. Abalala tukitegedde nti babaddewo avudde mu kibiina ekiyitibwa ekya National Economic Empowerment Dialogue mu bufunze NED era ng'ono Joseph Kabuleta awamu n'avudde mu kibiina ekya Democratic Party n'avudde mu kibiina ekiyitibwa Forum for Democratic Change FDC, ekibiina ekya Conservative Party, ekibiina ekya Common Man's Party, eky'Olusaniya era ng'ono ye Mubaraka Munyagwa Mugati gwa Bata. Omwogezi w'akakiiko ak'ebyokulonda mu ggwanga Uganda ng'ono ye Julius Mushunguzi atubulidde nti enteekateeka zitambudde bulungi era obakira obedda baaniriza buli omu ayeesobolayo okulaba nga bw'ati agenda okujja empapula n'ekiruubiro ekyokulaba nga bw'ati yeesimbawo ku ntebe ennene ey'obukulembeze. Buli omu ajja wano tumutwala kyenkanyi oba muto oba mukulu oba yambadde suyuti oba yambadde lugabire oba yambadde atya oba va mu kibiina ki oba talina kibiina bwe tutyo bwe tukola akakiiko bwe tukola ebyo ebirala sibitumanyi. Akakiiko k'ebyokulonda toto kakawaayo empapula eri abantu 121. Olunaku olwaleero olwokusatu akakiiko kawaddeyo empapula eri abantu 33 ate nga mu abo 2 bakyala 31 basajja. Kaakati abamu kubaddukidde ku kakiiko ak'ebyokulonda okujja empapula okwesimbawo ku kifo ky'obukulembeze bw'eggwanga Uganda basinzidde wano ne balooka bategeeza nti bingi ebisoomooza eggwanga Uganda bye bagamba nti baagala okulaba nga bwe bati babikolako bajjawo okusomoozebwa okw'enjawulo bannayuganda kwe bagenda bayitamu obaolyawo okulaba nga ebanyigiriza mu nsonga z'ebibulamu, ensonga z'amakubo amabi, okulwanyisa embeera y'obuli bw'enguzi obufumbekidde mu bitundu eby'enjawulo mu ggwanga naddala mu ofiisi za gavumenti awamu n'ebirala okulaba nga birinnyibwa ku nfeete. Kyokka abaddukidde kakiiko kano okusobola okujja empapula eza President Museveni nga ssentebe w'ekibiina nga bakulembeddwamu Richard Todwong boogeddeko eri bannamawulire ne bategeeza nga President Museveni bw'akyalina embavu okusobola okuba nga bw'ati akulembera bannayuganda ekisanja ekyomusanvu nga bagamba kye kiseera bannayuganda basobole okugenda mu maaso n'okuba nga tebali baddamu okumulonda okusobola okuba nga bw'ati agolomola eggwanga Uganda kubanga bingi ebitannaba kuba nga tebitambula obulungi President Museveni byagenda okuba nga bw'ati akolako naddala mu kisanja kino. Richard Todwong abadde nga ayogerako eri bannamawulire atangazizza amangu ddala nga yakajjajja empapula. The forms we have picked is for President Yoweri Kaguta Museveni to be nominated on behalf of the party to contest for the presidency of this country in the general election of 2026. You have to expect many new things because society keeps changing and we also change by the dynamics of society. There are many things we are going to bring and you wait when we are launching our campaigns, you'll see what we are promoting. Of course, it's a tragedy because to see everybody wants to be a president. It's a credit to NRM that the presidency has been made simple and easy, that everybody admire the way the president handles issues. So everybody would like to be a president. If NRM and the national chairman, His Excellency President Yoweri Museveni, was not handling that office well, many would not have aspired to be candidates. But the fact that they have come to pick form, it's a vote of confidence in NRM. Kaakati oluvannyuma lw'okujjayo empapula okwesimbawo ku kifo ky'omukulembeze w'eggwanga Uganda, Ssengagale w'ekibiina ekiyitibwa The Common Man's Party eky'Olusaniya Mubaraka Munyagwa Mugati gwa Bata asinzidde wano olwo kategeeza nga akakiiko akavunaanyizibwa ku nsonga z'ebyokulonda mu ggwanga be kandisaanye okulaba nga katereezaamu kubanga abaagala okwesimbawo okubatambuza mu bitundu eby'enjawulo nga bali mu kunoonya emikono oba siginikya kiyinza okubeera ekizibu n'okuma omukisa eri abantu ab'enjawulo oba oli abalina embavu okusobola okukulembera
okukulembera eggwanga Uganda. Ono asinzidde mu kwogerako eri bannamawulire ng'empapula zazikutte mu ngalo n'olwokwabako by'atangaazizza. Tukiwakanya kino ekibiina kyali kiwandiisibwa bakiragira kinoonye emikono eggwanga lyonna ekiwandiika. Tosobola gamba kibiina ekyali kiwandiisibwa ne kireeta emikono ate bwe kireeta presidential candidate ate n'oddamu n'okituma emikono oba oliba. Obuba butali bwenkanya ate kyakumala biseera. Naye tetujja ensonga y'amateeka tetugenda kubatenguka. Waliwo abalowooza tuli bakusaagirako ne mbagamba UPM mu 8 bwe kyali kibiina kirungi nga tekinayonooneka fuuka NRM. Omukulembeze wakyo yali President Museveni. Ebiseera ebyo bamwangula n'akalulu k'obwemupi buli omu ng'anyoma. Kaakati Mubaraka Munyagwa Mugati gwa Bata abadde wamu n'omuwandiisi w'ekibiina kino ekya Common Man's Party ekipya ayitibwa Moses Bigiro asinziddewo n'olwoka ategeezanga mu biseera kino bwe batandise bulungi enteekateeka ez'okulaba nga bongera okwetaba mu kalulu aka bonna akabiina bino omwaka ogujja. Asabye abantu ba bulijjo bonna abaagala okwesimba mu bifo eby'enjawulo okwesiga ekibiina kino kubanga kye kigenda okununula eggwanga. Twakatandika kituufu naye mu kutandika okwo okutonotono kwe twakatandika tuddukira ku sipiidi ya iriiri tulinga ennyonyi esituka bwete. Speedi yayo toyinza gyepankako. Lwaki tuddukira ku speedi ya iriiri tweteekateeka ekimala nga tetunaba kulonkinga. N'olw'ensonga eyo twagala okubategeeza nti ebintu bigenda kuggwa. Njagala okwebaza pulezidenti waffe pulezidenti Munyagwa Mubaraka Mugati gwa Bata okukkiriza okutukulembera kubanga ba professionals bangi abali eyo abali mu comfort zone abali mu bulamu balowooza nti bwamalayo nga tebafaayo ku nsonga ez'omuntu wa wansi. Balooya bali eyo bali mu kulya busente badokita bali eyo abantu eddagala. Eyo nga tuvuddeyo bannakibiina ekiyitibwa ekya National Unity Platform ekikulembera Robert Kyagulanyi Ssentamu olwaleero baddukidde mu kkooti etawuluza enkaayana za ssemateeka ya Constitutional Court okusobola okuba nga tebawakanya etteeka President Museveni yateekako omukono gye buvuddeko era UPDF Amendment Act 2025 eriwo enkizo bannayuganda okuba nga tebawuzisibwa mu kkooti y'ekinnamagye newankubadde si bannamagye. Okusinza ku bannakibiina kino nga bakulembeddwa mu David Luis Rubongoya omuwandiisi w'ekibiina kino bagamba gye buvuddeko ng'ennaku z'omwezi 20 omwezi ogwokutaano omwaka guno waaliwo kumpi okubagana ebikonde mu Paalamenti y'eggwanga Uganda. Etteeka lino ne balyoka balikukusa n'oluvannyuma ne baliyisa kyokka nga n'ababaka ba Paalamenti abalina okuba nga tebayisa etteeka lino baali tebawera bulungi. Kaakati okusinziira ku ono agamba nti mu kiseera kino okuddukira mu mbuga z'amateeka bawaabidde omukubiza w'olukiiko olukulu lw'eggwanga Anita Among ne bawaabira ssaabawooleza wa gavumenti Kiryowa Kiwanuka basobole okugenda mu maaso n'okulaba ng'etteeka lino Pulezidenti Museveni yateekako omukono balisazaamu. Tuli wano kote taputa semateeka nga tuze wano okuleeta petition eno nga tusaba kote taputa semateeka esazeemu etteeka eryayisibwa erya UPDF amendment okusingira ddala obuwaayiro obwo obukwata oba obwekuusa okuwozesa bantu ba bulijjo kooti z'amagye. Kye tusaba kote taputa semateeka kwe kusazaamu lino etteeka naddala obwo obuwaayiro obwekuusa okuwozesa abantu baffe kooti z'amagye. Nga bwe ngambye ensonga ze tuleese za mirundi ebiri. Ensonga ezimu zikwata ku mitendera egyayitibwamu okuyisa etteeka eryo zose okuyita procedural issues. Ensonga endala za Simba ezikwata zoyinza okuyita substantive issues. Kaakati ono abadde wamu n'omwogezi w'ekibiina ekya-NUP era ng'akulira oludda olw'obula gavumenti mu Paalamenti y'eggwanga Uganda Joel Ssenyonyi ategeezezza nti ekiseera Bannayuganda okusobola okuba nga etyo bawagira enteekateeka y'okulaba ng'etteeka lino lisazibwamu kubanga ligenda kukwata bangi mu biseera eby'okulonda bye tugendamu. Taddeyo petition nga tugamba ensonga ziringa 3 nyingi naye ez'enkizo ennyo ziri 3 ezo okusookera ddala kkooti ensukulumu mu ggwanga yavaayo n'egamba nti abantu ba bulijjo balina tutwalibwa mu kkooti z'amagye obaziza musango ki ekyokubiri etteeka lyonna nga liizibwa walina okubeerawo okwebuuza kye tuyita consultation. Ekyo tekyakolebwa kubanga abantu amabalowa gabatuukako ssaawa 3 jangu ssaawa 3 kitundu ate tetusukka leero etteeka bw'oba ogamba nti ddungi nnyo lwaki obeera oli papya.